Abantu bakatunda abagalwa basebo ne bannyabo, ekiro kyabyenzi kitya? Kimanyi nti Mukama is in control. Therefore, tumukwase byonna. Happy Sabbath. Njagala n'okutwala omukisa guno okubategeeza nti ennaku z'omwezi ezaleero 27 omwezi Ogwomunda 2025 munnange omulimu gwaffe ogw'enjiri kkooti ey'okusatu lwe gukoma. Kitegeeza ki? Tiri Ssabbiiti yaffe ey'e13 Omulindwa. Omulimu gw'enjiri ogwa kkooti eno guvudde mu Bendobendo lya Southern African Indian Ocean Division. Muno mwe mubadde ensi nga Zimbabwe, Namibia ne Zambia. Weewaawo kanebaze n'abo babadde bateekangamu mu mpaasa zaabwe buli Ssabbiiti awo awali 13th Sabbath. Mukama akibabalire. Ssabbiiti yaffe nga bulijjo era enkya eno omulimu gw'enjiri guvudde mu Zambia nga kuliko omutwe ogugamba omukisa ogwava mu kikangabwa ng'era gugenda kutottolwa omusumba waffe Emmanuel Mwema. Ye ng'omusunsuzi ayagadde okuyisaawo kano nti Ssabbiiti eno ensonga enkulu egenda kubeera yakufuna lyato ery'obumisani nga lino nno ligenda kuba nga liseeyeeyeza ku nnyanja Bangweulu. Omukisa okuva mu kikangabwa kitegeeza kikyajja kitya era kiki? Wuliriza. Omusumba waffe Emmanuel atunyumiza munnange nti ku nnyanja eno eyitibwa Bangweulu olw'okuba musumba kale aseeyeezaako emirundi mingi nnyo ddala. Lwaki? Kubanga y'entambula ekozesebwa okutuuka ku bantu abali eyo mitwalo nga 10 ababeera ku kizinga kino awali ennyanja eno Bangweulu. Maata nti y'entambula yokka ekozesebwa, kale nga talina wayinza gyewalira. Agamba nti bambi lwaki aseeyeeza nnyo ku nnyanja eno Bangweulu. Emirundi mingi nnyo abambi aba agenze okusisinkana abakkiriza abali eyo ku bizinga abawerera ddala nga 300. Kale oluusi abagenzi bayambako ku Ssabbiiti okubabuulira ayinayo ebisibo 18 by'alinanga okulambula. Wano wagambira buli we yaddanga ku lukalu ye yakiyitanga kijjukizo obulamu bwe nga yeebaza. Lwaki akiyita ekijjukizo? Omusumba anyumya emboozi nti munnange lumu nga bamuyita ku kizinga ekimu nga n'ensonga eyali emututteyo waaliwo Abadiventi abaali bagudde mu nnyanja. Omusumba Emmanuel agamba yajjula entiisa bwe yalaba Ssanduuko 14 nga zigalamizibwa mu kifo kimu. Abakulembeze ba gavumenti wamu n'ab'ekkanisa bonna baali batuuse ku kazinga kano. Kyali ekikangibwa ekinene ekyali kigudde mu ggwanga lya Zambia. Omusumba Emmanuel agamba enjuku eno enjege eno yali eguddewo ku Friday akawungeezi anti Abadiventi 42 baali baseeyeeya ku lyato ekkanisa lye yali epangisizza nga bagenda dikozesa bambi kubanga baalina pulaani okumala Ssabbiiti yonna nga bali mu kufuluma ebweru ayiweerugo. Kale nga baagala bakozesa eryato lino lye baali bapangisizza. N'ekirala baali baagala n'okulanga kampuli eyali ya Pathfinder ng'esembedde nti bannange abantu bano 42 abaali beewaddeyo abaali abamalirivu mu kukola omulimu gw'enjiri. Nti embeera embuyaga yatandikiriza mpolampola okukunta bannange neefuuka omuyaga ate omunene. Nti mu muyaga guno ate ogwali gufuuse omunene kubamu akafaanana abaali ku lyato baali batunula batya? Abaweereza ba Mukama abaali okuluuza kyekyaliko nti ejjengo eddene gye lyava ne liryoka likuba eryato lino Abadiventi kwe baali. Eryato bonna abaaliko ne beeyiwa mu nnyanja. Omusumba Emmanuel anyumya mu ntiisa ennyingi ti bammemba be bonna 42 bonna baagwa mu nnyanja. Bannange ogwo gwe mulimu gw'enjiri nga bikolebwa okwetooloola ensi yonna nga ku luno gwali mu Zambia. Era kantwala omukisa wano okwebaza abasumba baffe bonna abaali bakozeko ku bizinga n'abo abaliyo
ne ba elders n'abo bonna abaweereza bannange, I salute you. Kubanga oyagala batoyagala olina okusiyiriza ku mazzi, si kyekyo. Mukama abatukuumire. Omusumba Emmanuel agamba nti ng'eryato limaze okugwa mu nnyanja, waaliwo ekyombo ekyali ku nnyanja. Kale abaali ku kyombo kino bwe baalaba akaato kali nga kaguddemu, baakola ekisoboka kyonna okutaasa abantu, era baasobola okutaasaayo abantu 28. Kitegeeza ki? Nti 14 baali bamaze okufa, nga nakuno kwaliko akaana akato ak'emyaka 2. Kitalo nnyo, naye omulimu gw'enjiri bwe gukolebwa, ebizibu ebyo bisangibwa mu mulimu gw'enjiri. Omusumba agamba akabenje kano kaleeta ekikangabwa kumpi mu Zambia yonna, nti kaleetawo n'okwebuuza oba amaato agaali gasaabaza abantu gaali ku sitandadi. Weewaawo tegaali ku sitandadi agamu, okuggyako kwaliko eryato limu nga lino lyali lya gavumenti lye lyali ku sitandadi. Ebyembi ng'eryato lino likola omulundi gumu mu wiiki. Kale bwe wayagalanga okugenda egyoyagala walinanga okupangisa obwato obwo bwalingawo, nga bammemba bannaffe Abadiventi bwe baali bakikoze okupangisa bakola omulimu gw'enjiri. Omusumba agamba nti baali bali ku lumbe, nti omu ku basenior government leader ayimuka n'agamba nti naawe omukisa ekkanisa y'Abadiventi okuyambako okuziyiza obubenje nga buno nga kano akabaddewo. Wano we yabasabira ekkanisa ya SDA okulowooza okuteekawo nabo eryato eddala erinaaweerezanga abantu mu biseera ebigere nga liri erya gavumenti teririiwo. Yabagamba nti singa baliteekawo lyandyogedde munnange ku buweereza. Kino kyaleeta okusoomooza eri abakulembeze b'ekkanisa mu Northern Zambia Union Conference ewaali enkiku eno, era wano ne beeyama okuteekawo entambula esingako obulungi ku nnyanja. Amiina. Omukisa ogwava mu kikangabwa nga guzze eri ekkanisa ya aba Adventi, baatandika okutottola, okutemaatema eryato liyinza okuba nga ligula ssente mmeka. Bagenda oddibalirira nga liri mu $10,000 mu za Uganda bwe bukadde 308. Bagenda okebera ku ssente ze baali batereseeko nga they can't afford that money. Era baatandika ne bagamba union nti bambi esobola okubateeka ku project ezigenda okukolebwa mu Sabbiiti eno mu kkooti ey'okusatu, nti n'eryato baliteekeko osanga banaasobola oddifuna. Era abaasanyuka nnyo, ekirowoozo kyabwe kyawulirirwa, era projekiti y'eryato neeteekebwa ku ebyo bigenda okugulibwa mu ssente zonna ezinaasondebwa ku Sabbiiti yaffe ey'e13. Era omusumba waffe Emmanuel musanyufu nnyo, agamba nti singa eryato lino lisobola okuteekebwawo ligenda kubanga baagala kubanga basaabaza abantu nga 6. Agamba nti weewaawo lwesenga liba litandise, ate era basuubira abantu banaaba balisaabalirako okubaako ke bawaayo akatonotono kanaayambanga maintenance y'eryato eryo. Anyumya nti eryato lya gavumenti munnange ddyo liri mu TV, era TV eno kubeerako birango, advertisement, ebintu abantu bye bataddeyo. Yagamba nti balina essanyu n'essuubi nti singa eryato ly'obuminsani lijja nabo bagenda kuteeka mu TV ya Hope Channel Zambia. Balina essuubi nti terijja kusaabaza abantu kyokka wabula n'okubuulira ekigambo kya Katonda. Amiina. Omusumba akolanga omuwandiisi wa Northern Zambia Union, kale akunga bammemba b'ekkanisa mu nsi yonna okuvujjirira ekirabo kya Sabbiiti ey'e13 kyote eno. Akusaba mukwano, teekamu ekirabo nga olowooza ku bubenje akaagwawo kuolwo ku nnyanja ey'ebbanga World. Projekiti eno y'eryato balina balowooza era balina essanyu nti egenda kufuula ekikangabwa omukisa. My brothers and sisters, I will go make disciples of Jesus Christ. Will you go? Awe nkusabira mukwano, teekamu kyamuyiika kubanga leero ye Sabbiiti yaffe ey'e13 omulindwa, nga n'ekirabo ky'ogenda okuteekamu kigenda kuyamba ebintu bino wammanga. Kigenda kuyamba okugula eryato eryo eryatuweebwa omukisa ku
okuva mu kikangabwa kigenda kuyamba okuzimba amalwaliro, effumbiro liri lye twasomako n'ekyuma eky'okuwoza engoye n'okukaza. Kigenda kuyamba okuggulawo essomero eppya. Kigenda kuyamba okugula bayibuli z'abaana bali abato be twasomako abadventure abatalina busobozi. Ekirabo ky'ogenda okuwaayo kigenda na kuyamba okukolayo obutambi obumpi nga bano balowooza bugenda kubunyisa ekirabo ky'omwoyo omutukuvu eri abo batannaba kumumanya. Kusaba Mukama kusaba mukwano kola ebya Mukama agenda kukola ebibyo. Oyinza okuba tosobola kugenda bigere naye ate osobola okukozesa ayiwugo ng'otadde mu bbaasa ng'olemeddwa okubuulira enjiri. Teeka wano, teeka mu bbaasa awo awali Ssabbiiti 13 beerako ky'oteekamu munnange mu njiri. Era nsaba Mukama akikubalire. God bless you and happy Sabbath.